naye bwe tunaaba tutambula tujja kugoberera ekkubo ly'omusaalaba nga bwe tutera oddisoma ffe. Abakristo babukeereza nkola ku lutikko Lubaga mu kutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Muleka eno waggulu. Bakulembeddwamu Ssaabasumba w'Ekkanisa era Kampala Paul Simogerere yegattiddwako minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amongi, omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofatogabye n'ababaka ba paalamenti. Ssaabasumba asoose kwogerako eri abakristu obukulu bw'olunaku luno mwajjuukiriza abakulembeze okutwala obuvunaanyizibwa bwabwe naddala eri abo abanyigirizibwa. Asibye abakristu okwefumiitiriza kubonaabona kwa Yesu okwezza obujja. Oluvannyuma akulembeddemu enteekateeka ey'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba. Oluvudde Lubaga beetolodde enguudo ez'enjawulo okuli Lubaga Road ng'obwedda bayimirira okwegayirira n'okukyusa abatambuza omusaalaba. Bagenzeeko mu kisenyi ku kigo kya Yowaana Mariya era ne basabirawo. Like a root in a brown, without beauty, without majesty, we saw him, no looks to attract us to him. Obwedda gye bayita ng'entambula esannyalala era enguudo ezimu zituuse okuggalwa. Abantu ab'enjawulo beetisse omusaalaba okulaga okubonaabona kwa Yesu. Abanaatera okutuuka Ssaabasumba yeetisse omusaalaba okuyingira bwe basabidde. Yesu abalabirizi Dr. Kazimba Mugalu yakulembeddemu abakristaayo okutambuza ekkubo ly'omusaalaba okuva ku lutikko y'abatukuvu bonna e Nakasero. Abadde n'omubeezi w'omulabirizi wa Kampala Harrington Mutebi, Miriam Matembe n'abalala nga bayise mu bitundu okuli Kampala Road, ewa Kiseka, Yogayoga, e Kampala Mukadde. Mu kutambula obwedda abakkiriza bayimirira nga Ssaabalabirizi bw'abuulira ekigambo muli okukubiriza abantu okwagalana n'okukomya effutwa. Tuli wano olunaku luno nga tujjukira olunaku Yesu yakomererwa. We are remembering the day when Jesus was crucified. Uganda, I pray for Kampala. Sabira Kampala. I pray for every person. Oluvannyuma bakwataganye ne bannaabwe ab'enzikiriza endala ku kisaawe kya Kampala Mukadde wansi wa Uganda Joint Christian Council. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.